Wewa okumula munsi kutuuka tukyagendera ddala maaso nga bugolono okutuusako ensonga butete bezitambudde mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Tugendagendako wali mu disitulikiti y'e Wakiso omukyala amanyiddwa nga Silivia yavayo n'olwokuma naddala obumu ku bakulembeze nga kigambibwa nti bano benyigira mu bulyake. Wabula nate minisita avunaanyizibwa ku nsonga za gavumenti ez'ebitundu Raphael Magyezi avuddeyo n'agamba omukyala ono akwatibwe naye ayinza okuba nga bamu ku abo ababulankanya ensimbi anti kyabangi kirondamu nawalubwa. Yadenga gombolola chief mugombolola ya mumyoka mu district ya Wakiso Silivia akola bwezizingirire okulwanyisa ababba omusolo mu gombolola eno era nga waliwo basatu aba kampuni ya Big Man be yaggalidde nga bwe twakulaga ku ntandikwa ya wiiki eno. Minisita wa gavumenti ez'ebitundu Raphael Magyezi alagidde akwatibwe. Tuteke chokula bagenda ku district bagenda bakora assessment basasole sente za council kati atenga district temanyi atenga twayogwatenda kino kidiridde bakansala b'eggombolola eno ewamu n'abamu ku ba district okumulumiririza mu maaso ga minisita nga naye yennyini bwabba omusolo. Waliwo estate yatemanga lwali kisuubizwa okuba nti yasasudde omusolo nga gusuka mu biliyoni emu ne sente tetuzirabako sente azibba. Ekyokulabirako banki gye basembayo okusasula juzi bamubyeko miliyoni 9 ng'ali mu kulya mbizi. Sente ezo azijja mutema ngalo naye tagambwako mbu ayina abanene. Wabula bino Nakyeyo n'abisambaze n'ategeeza nga bw'eri empalana olw'okubanga bangi ku bakansala bano abakutte lubona emirundi egiwera nga basolooza omusolo. Bakansala kati nze mmanyi okukoma ku disitulikiti aba disitulikiti aba sabu kawunti n'ab'ebyalo abajja ku sabu kawunti. Abantu abo bonna tubakwatiddeko mu bikolwa. Kansala azimba ow'ekyalo bamulonda ajje kugombolola bwajjanga akugamba nti nze kamala byonna temwamperezanga kansala mwamperezanga kansala mmanyi ebintu bya wano nze manyi we bitambula data pulani gyoyagala license gyoyagala ne babajjako abantu ssente mitwalo gumu mitwalo 5 mitwalo 5 miliyoni n'endala ezisinga okusinzira kyagenda okukolera. Bo bakansala abalala nga bakulemberwa mu ssentebe wa district Matia Rwangabwanika bakozesezza omukisa guno okulajanira minisita ku kibuga kye baali basabedda oba wakiri ebawe kye bayita special status scene. Singa city bagamba nti no heriwa kati awo batuwe kye bayita special status bwe batuwa special status batutunulira ne bagamba eno eriyo ku level ya city naye tetunajiwa city tujiwe at least ekyenkanankana city mu services Wakiso tetuyina referral hospital nga bekasangati tuyina musubi nti wanatuwa special status nga Wakiso oba ne batuwa city ojja kwesanga nga sente ze baadde batuwa okukola enguudo mu district naddala mu kitundu kyaffe ekyekasangati zijja kweyongera. Ebyembi minisita akabatemye nga bwe kitajja kusoboka okutuuka 2025 wabula n'abasuubiza okukola ku nsonga y'okuweebwa special status nga bwe bamusabye nga bwe balinda ekibuga. Kati etteeka terinzikiriza kutandika site kati mu kiseera kino wakati w'ekisanja site ejja kutandika mu mwaka 2006 so tujja kugigazeetinga 2025 era mbawadde okweyama bwe tunatuusa mu kiseera ekyo tujja kubeebuuzaako. Bikusakiddwa Kayanja Emon Crystal TV.